Inside Story Uganda. Real source of political updates. Uchavilako n'okutondawo ekibiina ekirala ekya PFF. Olowooza wayinza okubeerawo enkolagana wakati w'ebibiina bino DP, NUP, PFF ne FDC okugezaako okutwala ebigendererwa byammwe mu maaso nga bali ku ludda oluvuganya? Well, okusookera ddala fenga DP actually abantu ndowooza abantu abatunuulira ebyafaayo ndowooza tebandyewuunyiza nnyo olw'okubanga tweyisa bwe tuti kubanga DP ebadde bwetu all through. Abakulembeze baffe batono nnyo abataaliko mu gavumenti eriko. Benjike Kiwanuka yasavinga, Dr. Paul Kawanga Semogerere yasavinga, abakulembeze ba DP basebaana bonna basavinga mu gavumenti. So ekyo kireme kubeewuunyisa nnyo. Ffe DP tuli ku ludda oluwabula gavumenti. Njagala kuyamba abuzaabuziddwa, munaffe atulaba nga abuzaabuziddwa. Tuli ku ludda oluwabula gavumenti. Naye ebyobufuzi byaffe tetubizannyira ku extremism. Tetubizannyira ku extreme. Ffe tuli ba moderates. Nti ffe tukkiriza nti tusobola okwogerezeganya n'abo betwawukana nabo endowooza mu byobufuzi. We can talk to them. Olaba Katonda yayogera ne Setaani, kati ate ffe tewali kitulobera kwogerezeganya ne bantu bannaffe olw'okubanga twawukana mu ndowooza y'ebyobufuzi. So by and large DP tusobolera ddala okubeera nga twogerezeganya n'abo opposition ate ne twogerezeganya n'abo abali mu gavumenti. Nze ndowooza waliwo ensonga enkulu ennyo gye tulina okutunuulira nga abali ku ludda oluwabula gavumenti. Bwe waba nga wanaabeerawo enkolagana, tubeere nga twewa ebitiibwa nga ab'ebibiina abali ku ludda olwa gavumenti. Ekibiina ne kiba nga kitono kitya, appreciate its contribution. Naye kati ekiremeseza enteeseganya zino zonna oba okukwatagana okukola coalition ku ludda oluwabula nti ebibiina in most cases naddala ebyo ebiridinga opposition biba bitunuulira ebibiina ebirala mu angles bbiri. One, nti binafu. Ange ey'okubiri nga bitunuulira nga bigamba nti tubajjeemu tutya abantu ffe tubeere strong, tusigale nga tuli stronger. Now eyo egoism wenaba tevudde mu bibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluwabula gavumenti, okwegatta tekugenda kubeerawo. Ekyandibadde ekirungi era ekirungi kiri nti omuntu wabanga aleeta girimu, in fact nze ntera nnyo okubeera mu fundraisings eza church, naye ogenda n'otunuulira abantu ebintu bye baleeta naye nga byonna bye baleese biweereddwa ekitiibwa era nga balina okukkiriza nti bigenda kukola omulimu. Oli asobola okuleeta ejjirimu bwerite ery'enkoko n'aliteeka wali ne bamusaamu ekitiibwa ku lwekyo kyakoze, because that has been his contribution or her contribution, however small it is. Oli omulala n'aleeta ente, that is their contribution. Naye bino ebintu byonna we bigattibwa babikozesa ne bikola omulimu gwani gwa Katonda. So naffe abali mu byobufuzi ekibiina ne wekiba nga kinene kitya kireete contribution yakyo nga nnene, naye ate kiwe ekitiibwa kino ekibiina ekirala contribution yakyo ne wekiba however small it is. Ensonga endala ey'okubiri, ekyenjawulo ekiri ku President Museveni ne bannabyabufuzi abalala naddala abali ku ludda oluwabula gavumenti kiri kimu nti ffe abali ku ludda oluwabula gavumenti tupushinga nnyo, we push people away, we push entities away. Naye President Museveni, he pulls them towards himself. Yensonga lwaki olaba, however much you disagree with him, he will continue talking to you.
naye kati ffe mu opposition gamba oyo molo oyo ali what. Instead of finding a way of working together, we just push them away. Now tetusobola kutambula netugenda mu maaso netukola bola asoka netukola ekikonde nga tupushinga, because politics is about numbers. Kati mu kifo ky'okuyita bannaffe tukope President Museveni kyakola tuyita abantu ate ffe tubapushinga. Kati we tubapushinga nga President Museveni akola ki nga abafuna. Now ezo ensonga ebbiri ffe nga bali ku ludda oluwabula gavumenti we tunaaba nga tuzikwasaganyiza bulungi, nze nsuubira tugenda kubeerako nekyetukola, naye era nga si kyakukyusa bukulembeze ku presidential level. Lwaki nzikiriza bwe nti yagalagaana tuli mu military government because atukulembera munamagye mukwata mundu alina ne mu cabinet mulimu bamukwata mundu ne mu parliament mulimu bamukwata mundu. Kitegeeza mu arms esatu zonna eza government alinamu bamukwata ki bamukwata mundu. Oyinza okubanga mu judiciary tebalimu simanyi, naye era still alinayo feelers, alinayo connections, he controls them. Ekitegeeza nti ne bwe tugenda mu kalulu ekyamaanyi kye tuyinza okukola nga twegasse kwe kuleeta ababaka bangi, because waliwo akalulu akatabbika weewaawo okubba weekuli, naye waliwo akalulu akakufuukira ekizibu ng'okukabba ofaanaganako n'omuntu abbye enjovu. Ekyo tekisoboka literally kubanga enjovu nnene nnyo ye wonaagibba onaagikwekawo. So we tubanga twegasse nze nsuubira nti tusobola okukulyetinga force eyo ne tufuna ababaka bangi, naye tubeera tutya nga tuli ku ludda oluwabula gavumenti, naye nga bw'ogattagatta ababaka baffe bonna batono nnyo ku muwendo ogw'ababaka bali independent ate nga abasinga bali NRM leaning. Kugamba oli atukuba home and away we tuba tetukwataganye. Honorable Lutamaguzi, enjawukana zammwe ku ludda oluvuganya zibali okusinziira ku bigambo ebyogerwawo pio wano nti temusobola kuvaamu ddoboozi eryawamu, n'olwekyo kigenda bakosa ku muwendo gw'ababaka abajja mu palamenti. Oba oliawo kyekibaviirako n'okuba nti temusobola na olumu babayisako n'amateeka nga temusobola kwerwanako olw'emiwendo emitono gye mulina mu palamenti. Olowooza ku mbeera eriwo kati, kubanga kati otunuulira ebigambo ebitambula katugeze wakati wa NUP ne Democratic Alliance wayinza obutabeerawo nkolagana mu kiseera kino. Olowooza embeera eriwo mu kiseera kino mulina obusobozi obusobola obbateeka ku meeza ne mwogera okuvayo n'eddoboozi limu nga mugenda mu kalulu ka 2026? Abangereza balina kye batera okwogera n'Abamerika lwabeerawo okusomozebwa okw'amaanyi, batera nnyo okugamba united we are stronger. Era naffe wano tutera okugamba nti agali awamu ge galuma ennyama, naye nga mannyo amalibo ne bw'ogagatta awamu tegaluma nnyama. Kati mu biro bino nga tulina okusomoozebwa okunene ennyo okw'abasajja abaakwata Uganda ng'akakampuni kaabwe, ng'ebiro bye twalirowoozezza nti abantu abaasoma mu kyasa ekya21 be balina okutulaga direction, naye nga nabo tebamanyi gye balaga. Tusobola okuba ab'ebibiina ebyenjawulo naye ne tucreatinga stronger Uganda nga boolaba amadiini. Abakatuliki we bali, abakristaayo we bali, abasiraamu we bali, era bonna basinza kintu kimu, Katonda. God is stronger kubanga bano we bali. Ekibaawula just bitono nnyo naye nga bonna bali ku principle mazima n'obwenkanya. Naye gwe n'obeera ne slogan ya pate yo mazima na bwenkanya naye nga sebamala omugoba n'embuuka oli. Kakati mu kyasa kino kitulimu ekya21 abalonzi bo beesetinga dda era they are very ready. Twabeeranga bakulimba nti abalonzi tebamanyi kyakukola. Kati ye Museveni abategeera ensonga lwaki takkiriza, asobola okukkiriza bino ebibiina ebirala ne bibeerawo,
naye mugambe nti abeni UP bakubye bukubiri kuŋŋaana wali eri. Yes, wali ku kitebe n'aleetawo amagye ga SFC, n'aleetawo amagye ga KFC, n'aleetawo amagye ga IFC, n'aleetawo amagye ga OFC, ZFC, zonna zitadde wali, n'ateekawo bikamera. Wambo ono wamboli kakati ebyo byonna ebyo bisobola okujja wano. Tulinamu naffe be tulengera ne tugamba nti yadde tulina ebibiina by'opposition naye bano be bali ku mulamwa Kyagulanyi ono yali kwalaali. Bano abasajja bino be baliko mbw ate simanyi gavumenti naye tuli Opiya Nsanyusi agambye mbu they are moderate opposition, not simanyi extreme. Zebo we tuba tugoba Setaani mu ekereziya tetubeerako moderate Christian extreme simanyi extremist Christian. Satan is Satan. Ngewaffe mu kyalo gye tuva, we don't have any good snake. Every snake is bad regardless of its color. Every as long as you are snake, you are we have not deal with you as long as you are snake. Okujja okungamba mwe next simanyi eno moderate snake simanyi extreme snake kulumirawo n'ofiirawo. As long as you are snake, we deal with you appropriately. Kati biro bino bye tulimu opposition, yes, it is possible kwegatta. It's very possible niye wegatte nani. Kubanga ngakati wowadde ekyokulabirako bano abasajja ba DF nze ntera bano abakozeewo ekibiina DF nze ntera kubayita ba Dealers Front. Nze ntera okubayita nga masika ba Dealers Front. Abo wegatte nabo ku gundi ki kimulamwa ki golabo mulamwa gwabwe kukyusa buyinza. Kubanga bwe nakugambye nti bino byebiro bwe tutalina kukwatibwa nsonyi ku baddiira abatusibidde mu busibe. Museveni bakozesa n'atandika n'okuba akalulu mu State House buli kiro nti Uganda etandise omuwoomera. Tukubuuza oli kwalaali oba oli kubiri? Kubanga kakati mu biro bino tulina ebibiina by'opposition bingi era tulina n'abakulembeze ab'enjawulo. Nene wakubadde abamu mutulabanga be-extremist. Naffe tulina amagezi okwawula wakati wa Kakejje n'Akayamba. Netuga gezaako okumatiza nti n'Akayamba Kakejje. Nze kugamba Akayamba kaba Kayamba n'Akakejje kaba Kakejje. Era ne Museveni mugezi, the way he deals with the serious opposition people is not the way he deals with these people who pretend. Era gwa kubisa mbuukuli bali abakubisa buzingonyo n'abakubisaako obuzingonyo. Nkugambye nti olwaleero abasajja b'NUP National Unity Platform bagambe nti tulinayo kalaale. Ojja kulaba buli kika ky'amagye buli kika kyaki amakulu ne bagira kubanga bano baleeta slogan. Waliwo slogan abamu gye baali balowoozesezza nti Museveni is a god, and even at one time he mentioned it that is next to God. Naffe tumugamba you have blood like us, you eat food like us, you sleep like us, you found those guns there that were being held by people like us. So kakati tusobola kutukuumira mu suffocation. Bwebiseera ebisinga waliwo n'abantu wano abatoogerwako mu ggwanga. Oyo bw'omwogerako bakuse ofudde. Abantu ne babeera oyo tomwogerako. But in public offices they are consuming taxpayers' money every day. Nenkeera wano ne bangamba omusomesa asomesa abaana b'eggwanga tagenda kwekalakasa bamumye ssente ze. Nenzija wano ng'omusirikale akuuma eggwanga gw'empitako asula mu kiyumba nga kya refugee nga naye alina famire. Nenzija wano nga dokita alina okukola ku balwadde baffe aveeri ng'ennyumba ze zonna baazitunda mu baziwadde ba bizinesi. Kakati y'ensonga lwaki ffe tugamba nti newakubadde tulina bannaffe abaagufuula nti opposition mulimu kukolera mu ssente. Era season etuuka ne batandika okwetala obalaba mwana wattu nga boogera olulimi luliso gundi atetegera tasobola kubaawula kubaasebo. Nze nve waffe mu kyalo eyo Nakaseke waliyo abasajja abatasobola kwawulawo ejjuba ne kayuba mukukulu. Omuntu abo obulaba buba bufaanagana, sometimes bufaanagana n'enjibwa. Olinga tabyawula kubono kayuba mukukulu banjibwa neze manya nti eno njibwa ono ali ku mulamwa ono tali ku mulamwa. Era kizibu nnyo okubasanga nti wasanzeewo obubinja bw'opposition abeekalakasiza olw'amakubo amabi
olw'amalwaliro amabi abeekalakasiza olw'embeera gye bayisamu abasomesa oba abapoliisi. Nze jasi abapoliisi be bamu kubasinga okutukuba, naye gwe osubjectinga otya owa poliisi akuuma eggwanga gallant police officer n'omuwa emitwalo 5 ng'alina famire, naawe olina famire, no subjecting omusomesa asomesa omwana w'eggwanga gw'owuwa atudde waka naye ng'akuulira nti mu palamenti ya Uganda mu budget bateereddemu omuntu omupineti 465 billion ne bateekeramu ne kampuni gye twabulakalisinga ezimba palamenti nga buli lunaku bateekawo ekitiiyo ky'omusenyu kimu ne beetooloolera okwo olunaku ne lugenda n'okukwata ssente ozimba amakubo e Sudaani e Congo nga bannayuganda bali wano. Kati ezo issues zitugatta. Nange era njagala ne opposition omulala abuuze gavumenti nti otaddeko bannayuganda omusolo mungi, buli munnayuganda omutaddeko omusolo pay as you earn, simanyi ani license, trading license, pay as you breathe taxes, but where do those taxes go? As you borrow on daily basis, kati nga twayingidde ne mu record ye sente zitubanjibwa nga tubuuza omukulu sente zojja wano zogamba mwajja mwewaana. In 1986 mwasanga oboto gwe mwagamba omujegenyo ng'akuŋŋaanya only $50 million nti kati mukuŋŋaanya trillion ze mutamanyako, naye oboto yali teyeewola gwe okuŋŋaanya record taxes oziteekawa nga every day oba weewola. The other day batuyise mu parliament kakati yanti mbadde nkulaga nti ebyo bitugatta. Era bwe ntuula ne Opio, amakubo g'Opio tegaawukana nnyo n'ag'e Nakaseke. Amalwaliro g'Opio e Parisa nze ŋŋenda yeeyo tegaawukana n'ag'e Nakaseke. Era n'omusomesa w'Opio e Parisa gy'agenda okwesimba gyamugamba honorable to be. Look at me. I am a teacher of your sister. I'm a teacher of your brother. I had in parliament even at times Museveni atera n'agamba nti muyise supplementary. Naffe lwaki tebatuyisa supplementary netusigala nga tukola omulimu gw'eggwanga? Ebyo byonna bitugatta. Honorable, ensonga ezo tugenda zoogerako ng'ebitubiziza ebbali naddala enkolagana y'ebibiina by'obufuzi. Olunaku lw'enkya President agenda kwogerako eri eggwanga okulibuulira ebikoleddwa mu mwaka guno ogw'ebyensimbi oguggwako. Ssaako n'okubuulira bannayuganda biki ebisuubirwa okukolebwa mu mwaka ogujja ogw'ebyensimbi 2025-2026. Naye bw'otunuulira nnyo ebigambo President by'atera okwogera gye buvudde emyaka giri egiyise, essira abadde akubiriza bannayuganda okwongera okutumbula, okwongera omutindo ku birime nga yeno y'engeri yokka gye bayinza okufunamu akasente akeegasa mu bintu bye balima. Agamba okwongera okufuna amasannyalaze amangi, okutumbula amakolero naddala mu bitundu ebyenjawulo gye biri. Amakolero mugalabye, Luweero gyegali, Emukono gyegali, Embale gyegali. Agamba bakola enguudo, bakoze enguudo nyingi okuva bajja. Olunaku lw'enkya olowooza President Museveni kantandikire ku Mwami Opio, olunaku lw'enkya biki by'oyagala okuwulira mu bigambo bya President naddala nga biwa bannayuganda essuubi? Well, okusookera ddala omanyi ogenda n'oteeka mu kaseera akazibu. Mukulu wange Honorable Tamaguzi agenda n'abeera n'ensonga za Loizi ng'ate nga nkulu nnyo kati ate non-switchinga, so mbadde nsabayo butikitiki just omanyi nga tu bigambo byayogedde tekubadde ko kikuba DP. Sogera nti alina kyaleese kikuba DP. Nedda njagala kubeera nga tuyamba abatulaba okubeera nga genda mu maaso. Tulina kye tuyita tolerance. Ekitusunguwa mu Uganda ku njuyi zonna, opposition ne NRM, is the question oba ekibuuzo nti how deep or to what extent can you tolerate each other? Nti tolerate oba kyeki mu Luganda nti okugumiikiriza omuntu omulala okugumiikiriziganya oba obugumiikiriza bwaffe eri abo betutakkaanya nabo buli ku level ki? Bwe tunaaba tuzzeemu ekyo kibuuzo ndowooza nti okugumiikiriza kwaffe okunaaba nga kuli
so low nga tetwegumiikiriziganya then tutudde ku time bomb akaseera konna tugenda kubanga tweyuzayuza. So nkubiriza bannayuganda nti tuddemu ekibuuzo ekyo tubeere nga twekubiriza buli kiseera nti tusobola kwegumiikiriza kutuuka ku level ki, nti ku level nti tusobola okuyita bali be tutakkaanya nabo misota, oba tusobola okutegeera nti nabo bantu balina endowooza zaabwe tubabulirize tubuliziganye tufune middle ground. Ekyo kimu okitadde wali. Ensonga gyoyogeddeko President weguka information nkasabye kakati okugumiikiriziganya nako kubaamu levels. Tosobola okujja ewange n'onoga emiyembe gyange because I'm a proud farmer negamba that's okay nijja kumera n'otwala n'ojja ewange n'otwala enkoko yange engamba that's okay niwe nkusanga ozze ewange otutte mukyala wange sebo ensonga President Museveni zaatera okwogerako ozogedde bulungi ozirambise bulungi. Kumpi buli State of the Nation address azogerako kitegeeza persistently and consistently tezinakyuka nnyo, tezinatuuka ku level oba oliawo wazaagala oba oliawo level benefiting omuntu wa wansi. Kantandike n'enguudo ewaffe eri Palisa balonda NRM ebitundu 6 ku buli 100 era NRM government yakoze enguudo era the other time nawulira RDC ng'agamba nti kakati babakoledde enguudo abantu b'e Palisa bw'otalondera wa NRM obeera muloge obeeramu ogamba oba tutegerekeka alina ekigambo kyakwesa ekinene kyesaagala kwesa wano naye nze ngamba abantu b'e Palisa n'abantu abalala bonna nti gavumenti weekola enguudo eba ekikoze ng'obuvunaanyizibwa bwayo kubanga tosobola kubeera musajja ng'olina amaka ng'okimanyi buvunaanyizibwa bwe okugula enva awaka oba okugula emmere kati bw'oguza emmere n'ogenda ku trading center n'otandika okwewaana n'okuba ebifuba n'ogawa yenze ngula emmere ewanga waka naye ate ng'obadde okola buvunaanyizibwa bwo. Kakati gavumenti y'NRM etaakola enguudo eya DPA n'akola etali mu gavumenti kyekibuuzo. So abantu bagoyinge beyond just that. naye ensonga endala fenga DP tulowooza nti nga tonnabakola luguudo sooka owe abantu empowerment obawe ekintu ekigenda okubaleetera okuvaamu ensimbi olwo nno bakozesa amakubo ago nga batambuza ebintu ebyo okubitwala mu katale. That is kiba kigenda kuba benefiting economically. Gavumenti etaddewo enkola ya PM etaddewo emyoga okugezako kwempoweringa bannayuganda. Ngenda kudda ku ensonga ya PDM kubanga tosobola kukwata bukadde 10 n'obuteeka mu parish ebeeramu abantu bameka ate nga n'ezo parish development model management yayo nfu kubanga waliwo bano abazigaba nga basooka kujjako 50%, 20%, 30% bagenda bajjako at the end of the day abantu baffe bate bafunyemu. So government eringa yagenda mu kintu nga tesoose kola study ng'ekipapidde naye nga intention yayo kukola cheap popularity bafunireko obululu. Kakati eyo nsonga ngitadde wali. Ensonga yange fenga DP tulowooza nti olw'okubanga eggwanga lyesigamye ku by'obulimi twandibadde teeka nnyo essira ku by'obulimi twandibadde tuyamba omuntu owa wansi mu by'obulima. Kakati simanyi lwaki gavumenti ekikola bwetyo naye regions edda wabeerangawo zoning nti wano mu Buganda nga buli region erina cash crop yayo nti wano mu Buganda wabeerangawo emmwanyi mu Busoga right now waliyo emmwanyi waliyo ne kooko mu Bukedde wabeerangayo pamba oba cotton. Kakati essaawa zino bw'ogenda mu Bukedde tosobola in fact ebbanga lyemmaze mu Bukedde ebbanga lya mwaka nga gumu nga neetoola nga sirabayo nnimiro ya pamba yonna yaddeemu. Kyo kiba kitegeeza nti cotton
has been almost phased off from Bukedi completely. Nayate amasati oba engoye eziva mu cotton abantu tukyazambala. What went wrong? Lwaki government tegenda mu maaso neteeka ensimbi mu abalimi ba cotton kubanga ffe Bukedi balimanga cotton kitegeeza abantu bategeera ekyo kyeyo cash crop abantu gye bakolaje gye bategeera naye kakati obajjeeko cash crop gye bategeera ate olimu okubatwala mu parish development model nga parish development model ogenda kubawa ssente naye nga bagenda kukwata ensimbi ezo baziteeke mu kintu kye batamanyi definitely bagenda kulyandye tosobola kukwata kakadde ka nsimbi n'okawa omuntu eyasuze enjala gwe nolowooza nti tagenda kukwata ssente ezo okugula mmere wakiri abeewo ate nano in fact n'omuntu afa ng'alina ssente n'afa enjala kakati olwohe waafa ssente n'azirikawo ani anaazikozesa it beats common sense omuntu asobola kusula njala ng'alina ssente za PDM n'atazikozesa ne babagamba ssente ezo bazisige mu bintu bye bakolako oba bye bajjamu ebisobola okwongera okutumbula kwebyo bye bakola bwe mba nnima kasooli nnyongere kasooli bwe mba nnonda nte nguleyo ente endala nnyongere mu kiralo kyange kakati ekyo tekiri sustainable kubanga ne bino byennyininyini bye bakola tebibawa bulungi ensimbi tebibawa ssente. So my argument is kwata ensimbi ziteeke mu agriculture production tunulira zones regions kola zoning gamba nti ebutambala balimentanga wuzi invest heavily there empower those people epalisa oba ebukedi balima cotton invest in the cotton grow in that cash crop otherwise bw'otakikola ekyo in fact kino bapanelist n'abatulaba doza bali bakyegendereza bw'olinya emmotoka n'ogenda esaidi zeeno mu east bw'otuuka mu Bukedi region kiri common mu Bukedi region abantu balina enguudo kituufu naye enguudo ezo bazikozesa kuteekako kasooli lumonde to dry crops kukalizaako birime mukyere ku mabbali g'ekkubo kiri mu Bukedi bwokka bw'ogenda mu western tekiriyo bw'ogenda mu northern tekiriyo bw'ogenda mu Busoga tekiriyo kiri mu Bukedi mwokka kitegeeza ki nti abantu mubawadde ekkubo naye temunnaba ku developinga capacity bantu abo ku benefitinga oba kuganyirwa mu kkubo eryo economically so bo kye balikozesa bakwata bino ebitono bye balina ne bakalizaako ki because that is what that is the only thing they can easily use kye basobola okukozesa ekkubo eryo to benefit them. Woba otambula okuva epalisa paka Mbale paka Kamonkoli towards Mbale kubo balikola bulungi kuliko kilometers ndozangana naye osobola okuvuga emmotoka okuva epalisa n'otuuka Mbale nga osobola okuyisinganya n'emmotoka egi emu oba bbiri kakati ekkubo bwerityo ng'emmotoka tekuliiko mmotoka zitambula emmotoka okutambula kitegeeza nti zitambuza ebyamaguzi zitambuza abakola business naye emmotoka webeera nga oyisigaliza emmotoka emu oba bbiri ate nga nazo emmotoka z'ebyobuyonjo ekyo kiba kitegeeza nti there is nothing that is going out to the market from the particular area kiki kyenjogerako government empowering abalimi eddeyo ku nkola eri ya zoning simple abantu bajja kubanga basobola okufuna basobola okuganyulwa mu makubo ge bakola economically then masanyalaze n'ebirala nabo bigenda kujja bibayambe naye nga initially empower them in agriculture ekyo kijja kubanga kibayamba. Honorable Tamaguzi babaka parliament naddala ku ludda oluvuganya gavumenti enfunda ziweze nga mwebalama entuula president gyayogerera eri eggwanga naye Honorable Piwa nagambye nti bempawalinge abalimi okusobola okufulumya ekinene president azagamba nti gino emikago gye tugendamu okugaziya katugeze omukago gwa East African Community guleetamu amawanga amalala
agezaako okugaziya akatale ka East Africa naddala eri ebirime bya Uganda si mu East Africa mwokka neno ne Ssemazinga wa Africa yonna nti tusobola okutundayo. Lwaki temwagala genda kuwuliriza bigambo bya president byagenda kugamba bannayuganda muddeyo mu bigambo abalonzi bammwe? Kati ekisooka embeera eriwo mu Uganda tekyaliko WNRM na opposition, kubanga abasajja bano kye bamastalingamu nga bavudde mu nsiko oba bakisomera wa ye siyaasa. Abasajja bano bakuba siyaasa. Ayinza n'okuteera akabuzi mu kikapu n'agamba nkuwadde enjovu, n'ogendera okugamba this is a elephant n'asomesa. Kakati mu abantu abali eyo tewakyaliwo kipya Museveni kyakyasobola kukolera ggwanga lino n'ekibiina kye ekye-NRM. There is nothing Museveni can do for this country currently. Uganda is 63 years old. Museveni has been in power 40 years. 63 minus 40 years byebiri bannaffe be baafugirako emyaka giri emitono baavuma n'abayita swine. He has been in power 40 years. Kye yatandikirako bwe yabasanga kitegedde nti muli bagagga muli economically empowered, kye yatandikirako currency reform. Alina akakadde tukuwaamu siringi 7. Sente za Uganda zigenda kuba zizitowanga eza America. Kati olwaleero alinayo n'akakadde kanoti kakakadde bakyakakuumidde mu Bank of Uganda eyo n'ag'emitwalo 10. Kakati bwe mufugibwa abantu nga tebalina any intention okuba empowering economically, please muve mu birooto ba mu bibozibozi. Nze va mu kitundu kye bayita Luweero Triangle. Ekiriro kye tulagako ewaffe mu Nakaseke kyotunulako n'okigamba omuntu Obote yakitulekera. Obote yatulekera Nakaseke General Hospital. Era mutabani w'Obote omukwano gwange onale Bakena namugamba nti bakadde bange bajjajja bange bakyawa nnyo Obote. Naye oba baalimu extremism eyo Opio gyayogedde. I have come to realize nti oba basajja baalinako ku birooto nga bateekawo regional schools nga osobola okuva e Nakaseke n'ogenda Emwiri, n'ogenda Ombaki, n'ogenda Kisubi, n'oveno n'ogenda eno gye baasomera Mwiri, nga region bazitaddemu zonna naye gonna amasomero bagasse gonna. Kugambye ebyo biveeko mwana wange tonnalaba kiri mu nsi kugula. Nkugambye abasajja bano kye baasoma bakisomera mbu Mozambique ye bayita siyaasa. Kakati oyogera ku byobulimi, yes, ompita mu state of national address. What new are you going to tell me? Kwanza njimanyi nti temwagalizanga kuba na Uganda. You are very happy when you see poor Ugandans. Mbambi n'obasanga bonna nakootuwaayo. Ensi gye bayitanga Pearl of Africa. Ebibira byonna babitemyetemye. Ennyanja zonna bazigobyemu ku bantu ababeeranga ne bajjayo ku kasente zonna ozisangako magye. Ebyobulimi abitaddemu amagye. Everywhere magye. Ne mu mafumbiro magye. And we are yet to get a Speaker of Parliament from the army. Ebyo byonna kubanga sajja bano Obote bagulanga tractor ne baziteeka ku magombolola. Ng'era Museveni bwe yajja wano nga tulina cash crops zaffe nga kizibu nnyo okusanga jjajja w'Opio nti avudde Paris ajja eno nga naffe tumanyi nti bw'ogenda mu region eno kino kyosangawo. Alimbye abasoga musimbe ebikaado, bambi basimbye ebikaado. They control them because ba owninga bana bwe muyita ba fake investors abajja wano kubanga ba investor baabwe babayita wano ne babawa ssente at the same time ne babajjako tax holidays ne babagabira buli kimu. Pizza nti gwe ne bakuteekako buli kika kya musolo. Kakati ne bateekawo ebipulogulaamu ebyo ffe tuyita eri pulogulaamu ebibabongoosa n'obongoota kubanga Museveni bwe yasanga nga ba myaka 2 kati balina emyaka 6. Beba abasajja abazeeyi bosanga kugombolola nti waliyo pulogulaamu ya gavumenti nga kugombola bagenda mu atampeko y'ebijanjaala ddeyo ekambu yeekulaakulanye. Eno bayoola buwumbi gwe munannyinsi bakuwa tampeko y'ebijanjaalo. Kakati mu budde buno ssebo economic empowerment tesoboka nga bw'oyogedde ku byobulimi. Ebeera practical.
gwendagaayo amatrakita amekage baali batadde ku magombolola basango ne za agricultural research centers zonna bazigabanya ettaka Namulonge Kawanda eza developing ng'ebyobulimi nga wabeerayo tractor and people are very busy bagabanye simanyi bateekako buno babuyita bati apartments zaabwe n'ebiki ebiralalala ebyo kakati mu budde buno ntuula mu parliament tugenda ne tulwanira mu budget eyo nti otera n'oyogera ku byobulimi nga bw'obifaako ennyo obiwadde sente meka oba ebyobulimi bye biba ne ku by the way of the budget bibeera eno wansi eno kyokka omukulu afuga eggwanga lyo bulwafuluma State House akozesa biliyoni 2 gwali mu kyalo kyewaffe ye Nakaseke eyo oba Buyungu eyo wansi eyo alaba ku TV olwolumu kati ndi ku biliyoni 2 bwe bukadde 10,000 omukulu bwakozesa buli wafuluma nomubuuza nti yes mutera nnyo okuteeka ku bannansi nti mubagaggawaza muleese simanyi bonna bagaggawale entandikwa youth empowerment women empowerment simanyi kati bagiyita gulo bakadde empowerment but which area have you ever empowered iwere sekuriyesoni bwegamba yonna buli wontunula wali ku budget olaba billions and billions of money that have been sunk in such projects ne buli wotambula I've gone to northern Uganda sometime nali ngamba ti abasajja beeno bo bakola kyabo mu northern Uganda because most of them have been displaced from their lands people in northern Uganda wali eyo maluzi yonna bakitemyemu mwapa. They ensure that those people keep on fighting as they get their own people there to occupy those lands. Kakati gwe bojja wano nojo malako omusiramu ajita uzu nze mukatuliki njita neema tomalako neema kungamba kugenda mu mboozi z'abo abasajja. Yes, I'm a member of parliament. Yes, I know, but I cannot go in such trivials. Ba ministers babeera wali kulaga shows zaabwe ebyambalo bi fashions zaabwe n'abakulu okubira mu ngalo ne bwakolola nga bakuba mu ngalo ne bwatulero nga bakuba mu ngalo naye ng'omubuuza yes we are here to represent people naye abantu b'omukyalo eyo baali bakitegeddeko nti muli wano ku lwabwe nti mu 7 sente zakozesa okuva ku ngato zayambadde be bazimuwa sente azijja mu treasury eggwanga ti MP sente zokozesa nezikuweesa emmotoka gy'ofuna nga oyingira mu parliament zibakwa mwana wattu ogenda okutuuka mu bantu tewali bantu babongootanga bantu bawano abantu ojje weetegereze district ezisinga okuba obubi ennyo zezisinga okulonda gavumenti eno boolaba abali obubi kakati nze olwaleero ntunuulira ebintu ng'amasanyalaze amasanyalaze abantu baffe bagafuna ate cheaper price ogaleese oyogera ku infrastructure zo ziri luddawa kuba budget tukuyita ku budget nga kunene ogwa infrastructure ne even tourism roads zabalema okukola abantu ne bajja wano batwalisi naye nga bayita Rwanda nga bajja wano batwalisi abaze Kanungu naye nga balina kozesa basajja bano bajoze n'olwekyo sebo mukama wange nojja wano n'otugamba batraders abasuubuzi tetuganye government ziwa omusolo naye gwe omuntu muno nengula emmotoka miliyoni 4 nonzijako omusolo gwa miliyoni 15 ku mmotoka n'otuuka buli musuubuzi yenna alibwa ati yenna gwawo kubanga these same people abatuta ebintu by'abantu they are the money lenders be bagenda bawola sente bano abakulu bano kubanga almost in this country the whole country ba money lenders bonna boogera olulimi lumu ne batwala properties abantu the other day nabadde waffe essemutonga waliwo omusajja bamuyita wa Ellen White ndowooza gwotera okusoma okulaba gundi nga musajja bamuwola miliyoni 4 nadduka mu Bank of Uganda nga yeekubidde omulanga naye nga bamwagaza asasule 2.5 billions owa Ellen White wali essemutonga kakati bw'oba olina obwongo bwo nga weetegerera ddala ng'obutegeera nga lutamaguzi ng'olina kyokyasuubira mu Museveni ng'otegeera nga nze ng'olina kyokyasuubira mu Museveni oba weetaaga okuteekako ku kyuma kikukebere kubanga ekisooka kyemaliriza nakyo ffe tuli wali ku kyoto tulaba bye bakola
They don't value you. Era bone bwe balwala bekolerawo specialized hospitals zaabwe n'abaana baabwe bwe zigaana wano nga kyetaagisa nga bafulumya ebweru. Gwe ne bwe bakutwala emulago wali eri gwe nga nzwe gwe ngamba ngende ku State of National Address the other day nalabye Judge of the High Court Constitutional Court nga akaaba omwami wange namulese wano nga n'akalingiza emmere nga tannafanga kakulwa bugulwa abadde yakagira nendaba omwana w'omunene omu ndi babadde bamusondera ssente z'omutima ne zibula n'afa kakati n'abala these are high profile people. What about the very ordinary people of Nakaseke, of Parisa, of Masakabea, of Way of Guru? Kakati kyenkugamba nti zino emboozi ffe tuziyita mboozi. Museveni yasigala zigamba ba ministers be kubanga balinako obuvunaanyizibwa, yasigala zigamba ba DC kubanga balina okubeerawo wali ne bamukubira mu ngalo, ne bano betwaliise ba technocrat abamu ababeerawo just abo walingawo omusajja omu ng'abeera Makerere eyo nayogera ebigambo bingi ali mu finance bamuyita Gobi ye PS wa finance. Twamugamba nti olina obwongo bungi ne bw'onootuuka mu gavumenti y'abasajja bano abavanduzi ne bw'onooleeta polisi ne bw'onooleeta ki we batalina we batemera tebagenda kuwa mwaganya. Gw'olwaleero tugenda mu State of National Address basobola otubuulira ssente ze bajja mu minerals z'eggwanga kuba minerals z'eggwanga zonna kati baazifuula z'aba individuals. Ssente singa eziva mu minerals z'eggwanga even a quarter of them is enough to make many Ugandans rich. Kati njagala kuwa ekyokulabirako Ssebo Juma. Okimanyi nti ssente eziva mu bugagga bwe Karamoja ssente eziva mu minerals ezisimu Karamoja, a quarter of it can make Karamoja to be like a Dubai. Karamoja waliyo minerals eziri mu nsi bbiri nga ziri wano mu Uganda ne Saudi Arabia ze bayita blue marbles ezaba abasajja boolaba bavugaga pickup. Karamoja waliyo gold, Karamoja waliyo limestone, but they are always very happy to see Karamajong standing on the streets of Kampala. Newe wajjawo etteeka erikwata ku byobufuzi they look for some person from there ne bamugamba twetikira ekintu kyaffe kyawa. Nga tumaliriza wiiki ejja ku Lwokuno olujja ba minisita w'ebyensimbi agenda kusomera eggwanga lino budget gye mwayisa mu parliament oba gye mwakkiriza yali ya trillions 7.2 n'obukadde n'obuwumbi 3. Honorable Opio olowooza budget eno enjawulo eri wakati wa budget y'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 ne 2024-2025 ya buwumbi ekinene nnyo buyinza okuba nga 10. Olowooza ki kyereeta ku mmeeza eri bannayuganda mu bufunze nga tumaliriza program eno? Well, okusookera ddala ebajeti y'eggwanga buli mwaka babeerako n'ebintu bye basosowaza baba batematema ebyensimbi batematema ensimbi zino engeri gye bagenda ozispendinga. So priorities z'omwaka guno ne priorities z'omwaka guli kyekyo kyekikola enjawulo obanga difference eyo bo abatematema abanga bagirabanga esobola okutuukiriza ebiruubirirwa bo bebalowooza nti birina okuweebwa priority, then definitely ensimbi zirina okwongeramu. Naye njagala tukitegeere nti tugenda tuli mu mwaka tukyali gwa byabufuzi wadde nga abantu abamu bagamba nti okulonda kwa 2026 naye nga in actual sense guno gwe mwaka gwe tulimu 2025 gwe guno omwaka gwenyini ogw'ebyobufuzi. So budget eno ogitunuulira nga erimu ensimbi ezeeyongeddwamu precisely because tugenda mu byobufuzi. Ekinnuma nti tuwa nnyo attention ku bintu ebitagasa nnyo muntu wa wansi. Otunulira budget z'eggwanga nze njagala nnyo okwogera ku byobulimi kubanga ffe ekibiina kyaffe akabonero kaffe okimanyi nkumbi ekyo kiba kitegeeza nti ekibiina kyaffe kikkiriza nti the economic backbone of Uganda is still agriculture.
nti ugamba ekivaamu ensimbi amangu ennyo ekiyinza okugasa abantu era abantu kyebeetanira ennyo by'ebyobulimi. Naye bw'otunulira bajeti zaffe in most cases ebyobulimi agriculture biweebwa ensimbi ntono nnyo nnyini ddala. So kyo kireetera omuntu okulowooza nti oba oliawo priority yaffe nga gavumenti teri nnyo focused ku muntu owa wansi n'okumuwa ebyo byateekeddwa okufuna olwo asobola okukola ki asobola okwekulaakulanya. So by and large gavumenti webeeyagala bajeti y'eggwanga omuntu owa wansi agifunemu ebeere nga ekwata ensimbi nga mpitirivu ddala egiteeke mu production kubanga production yeyo agriculture production yeyo abantu baffe bituntundu nga 8 ku buli 100 bali eyo. Bw'otunuulira bajeti eno erina ebintu by'enkizo okwegenda otambulira okuli okukuuma emirembe obutebenkevu mu ggwanga okulakulanya abantu mu ngeri y'ebyobulamu ebyenjigiriza amazzi okulaba nti waliwo abantu babeera ne sente mu nsawo byebimu ku bisuubiro okukolebwa mu mbalira ejja. Honorable Tamaguzi nga tumaliriza mu bufunze olowooza nti bino ebintu gavumenti byetaddeko enkizo bifaanagana n'ebyo byali mu bajeti ya 2024-2025 bigenda kutuusa Abannayuganda mu nsi ensuubize? Tewali nsi nsuubize bano gye basobola kutuusa bo bali mu nsi nsuubize gye baloota, but you the ordinary citizen of Uganda bano tebasobola kutwala mu nsi nsuubize. Omuntu atasobola kuteera ddagala mu ddwaliro, omuntu n'olima ebintu byo nga tebirina katale, kati obutale bwa Uganda bujjuddeko bintu by'e Kenya ne Tanzania. Omuntu atuuka mu kyalo nga talina naye kyakulaga ninga akutaddeko omusolo. Omuntu kakati singa tu prioritizinga ebintu ebimatalinga most naddala nga kati bino ebyobulimi nga tuteekamu ssente ne tebateekamu ssente zenda bateekamu baziteeka mu kyuma kyabwe eky'emmwanyi ekiri eyo entuŋŋamu nalabe bakitaddemu teteete nukubuuza kino kya gavumenti kyammwe ky'abantu ne basirikiraawo. Kakati which is also nti ffe ng'abalimi singa batufunira ku kabeeyi k'emmwanyi naye mwe kikyabalemi okutegeera ku basajja bano tebaagalangako munansi kuba na ssente mu nsawo. Ekyo kimu kyagaanyo kitegeera. Omuntu najja n'atugyako ekyuma kyaffe ekya Coffee Marketing Board ebugoloobi n'akitwala n'atemaatema bo tebateekangawo BUCTU nga binoonyeza tutali twalina foods and beverages twalina gundi eyagulanga pamba naitiro bakati yani yonna bagitemaatema yonna ne bagitwala. So kakati bino bye mulimu mwe mukyali mu lusaago bano batunulira kimu kyakugula mundu zaabwe nakwekuuma mu buyinza ennaku ezo babadde balina kye basomesa ewaabwe ekyankwasi kye basomesa bakkaada abamu abeebafu bukwata obuyinza bunyweze bulemere abava eruweeroka kabeekokola. Kakati ebo bo Museveni is only interested in his power to whatever cost. Bino byolowooza mbo simanyi ojja kufuna enguudo mbojja funa amasanyalaze ebyo musobola bifuna mu gavu bingi ebibaddewo naddala ku ludda olw'ebyobufuzi. Wiiki eno twalabye ebibiina ebyobufuzi okuli ekibiina kya NRM abamu ku baasuubira okikwatira bendera mu kalulu akajja aka 2026 batandise okugyayo empapula eziraga nti beegwanyiza ebifo ebyenjawulo era ng'okusingira ddala beebo abaagala ebifo by'obubaka bwa Parliament, district n'ebifo ebirala ebyenjawulo. Ekibiina kya National Unity Platform nabo batandika ku lwa balaza eno okugyayo empapula ababeegwanyiza ebifo ebyenjawulo okuli bakansala ba MP n'ekyo twategeddeko nti naddala abo abagenda okujja ku kitebe kya NUP ekikulu ekavule beba bava mu district y'e Wakiso ne Kampala abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo naddala bakansala naye ng'ate bano abagala obukulembeze ku mutendera gwa ababaka ba Parliament ne ba ssentebe ba district bonna empapula bajja zijja ku kitebe so nga abalala
bajja kuzijja mu bitundu ebyenjawulo gye bawangalira. Ebintu bingi ebibaddewo wiiki eno DP yazzemu okukwasa Norbert Mao ekisanja ekyokuna ng'omukulembeze w'ekibiina kino oba ssenkagali w'ekibiina kya DP. Mubaddemu ebigambo bingi ebyogeddwa. Zezimu ku nsonga ezimu ze tugenda okwogerako ekiro kya leero. Negatiddwako abagenyi bange ab'enjawulo bagenda bakubuuzeeko naye nga njagala okujjukiza nti puroguramu eno ebeerawo buli lwakusatu okubirizibwa munnange Annual Katamba atasobodde kubeerawo olwaleero nze Juma Kirya nze amutuuliddemu. Njagala okutuusaako abagenyi bange kantandikira eri owasemba Honorable buuza ku batulaba. Neyanziza nnyo omukisa guno gwompadde akawungeezi ka leero zikiriza mbuuze kuba nsindika mu palamenti abantu b'Essemuto mbalamusizaako Banana Kaseke Kasangombe Kapeeka ffe ng'abalimi tusanyuka nnyo naddala nga nze nga mpita mu bitundu byaffe nga muli mu kwekalakaasa mu nnimiro nkimanyi political season naye tusanyuka nnyo okulaba nti buli muntu ali productive ng'alina kyakola. Jeno Katumba amala ennaku zino obadde nkunoonyaako ekkubo lyaffe erya Timuna Buyungwe Nakaseeta Lugogo erigatta Luweero ne Nakaseke liri bubi likyatulemeredde weewaawo naawo ekyalugondo. Njagala kusaba ku bakungu abali mu gavumenti ewaffe bano abawandiisa Nangamuntu e Nakaseke naddala Essemuto ne Kapeeka ku kisaawe basaba ssente naye nkitegeddeko nti ebitundu byonna ebisinga ewaffe mbu okuwandiisa mu nnira olina okuwaayo ssente. So njagala ow'ekitongole kya nnira akwatagane n'RDC w'e Nakaseke n'abakulembeze. Is it true nti abantu baba beewandiisa balina okuwaayo ssente nga bakikola ku Ssemuto sub county ne Kapeeka? Ssebo nzikiriza sembyeyo kubanga ndi shadow minister Ssebo Mukulu Juma mu palamenti yaffe era naawe nali badde nsuubidde nti ojja kujjayo empapula era ne muto wange Katamba mbadde manyi oba yagenze kujjayo mpapula naye nzikiriza twafunye shooke y'ewaffe abantu babadde balina engeri gye balumbamu poliisi y'e Luweero. Poliisi y'e Luweero eno nno emaze emyezi ng'ebiri nga terina amasannyalaze bali mu nzikiza naye kyensaba abakulu temulimbalimba abantu nti wano waliwo abayeekera ensinki mubikola ebintu bino intentionally. Police post enamba eya district y'e Luweero emala eti emyezi ebiri nga bali mu nzikiza nga balina emmundu. It's shocking, Mr. Museveni. It shocks me so much. Temulimba abantu nti wano waliwo abayeekera nga muzannya obubadibadi kuba nze nva mu Luweero triangle tumanyi obukolomoni bwammwe bwe muzannyazannya okusurvivinga politically naye it is a pity nti osobola okukwata 465 billion n'oziteeka mu budget ziweebwa omuntu omu nga Pineti n'okukwata 300 something billion zikola amakubo e Congo naye ka police post wali ey'e Luweero ng'eri mu nzikiza ate nga balina emmundu. Ssebo n'ekyensembyayo njagala kulisaayo bannaffe ababadde mu kulamaga naddala abeewaffe Nakaseke abaavudde ekijaguzo abaavudde ekiziba ne Kapeeka mukulikireeyo nnyo ddala era tusaba nti bannaffe abagenza okulamaga ebigambo by'aba father ba bishops ba reverends baani bonna abaabaddeyo mubikwate bikyuse emitima. Era Ssebo nsaba ne General Museveni nga mmaliriza mukadde kano abantu bali bubi nnyo mu ggwanga lino. Abaana b'NUP be mwateeka mu makomera ba Eddie Mutwe Bobby Yanga waliwo n'akavubuka kano bambike nabadde mmanyi nti baakatanaku ke baawamba simanyi mu Dubbala kabeerangako nnyo ku social media nako n'abalala be muwambye nga bw'obeera ekkololo ne muwala wo ne famire yo ne mukyakala ne mudigida ne muli ebitumbu abaana bano kituluma okuba nga mubaggalidde mu makomera gwe Museveni ng'okimanyi ekyakuleeta ewaffe mu nsiko e Luweero ne Nakaseke n'oleka abantu emitwalo 80 n'okusukkawo nga bafudde nga ne bajjajja bange baalimu ne bakitange ne baani n'abaabalala bonna nga bateekawo emirembe ne kati okubanga abaana b'NUP bonna obajjuza mu makomera abamu bafudde bannamwandu bamulekwa era nabadde nsuubira nti ne mu kwetondako nga weetonda bino bye nakulabye ekkololo nti n'abasiraamu ojja kubeetondera
ekyo nkisabye nganze Lutamaguzi kuba n'abasiraamu mubayisa bubi nnyo buli akwatibwa Juma Ibrahimu Abdu mbeera eyo so mukwetonda nako nabadde nso sebo neyanziza nnyo mukama wange omukisa guno gwompadde nkimanyi ffe mu parliament sebo Juma otera okubaayo nnyo ezo bazita matter of national importance right honorable speaker bwakulaba ng'ozisaawo akuliriza without interruption tera nsanyuse nnyo n'okusinkana omukulu ono Okero namulabye embalala sebo mukama wange nga digida yabadde sebayagala kusamba Honorable Sebamala Honorable tujja kuddira ku nsonga ezo sebo neyanziza nnyo njagala kusaba omwogezi w'ekibiina ki Democratic Party abuuze ku batulaba. Well, okusookera ddala bannaffe abatulaba ku NTV njagala otwala akakisa okubeebaza kubanga muwaddeyo akadde okutulaba era mu mbeera y'emu n'enkulisaayo banna Democratic Party bonna ababaddeyo embalala. Delegates Conference twali tusuubira nti egenda twala ennaku 3 naye twakomenkereza nga tutte kumpi ennaku. Honorable njagala saagala tusooke tugende mu nsonga za Delegates Conference ndi kubakulisaayo njagala osooka obuuze ku bantu baffe ensonga tugenda ziyingira ndi kubakulisaayo kubanga nsonga nkulu nnyo kuba nti baabaddeyo ate ne bakiwa obudde wadde nga babaddeyo akabanga kanenemuko okusingako kwako ke twabadde tusuubira so tubeetondera olwo byonna ebitaagenze bulungi n'eri bannaffe abagenza okulamaga bonna nsaba bakkirize ku lw'ekibiina kya Democratic Party mbakuliseeyo naddala abantu abavudde eŋŋendo empanvu okusingira ddala abavudde Palisa gyenzaalibwa abavudde Kawucho Palisa Town Council Kamuge Putiputi Boliso Oloki ne Palisa Rulo bonna ne Kasodo bonna njagala okubakulisaayo era kansabe Katonda ayongere okutunuulira intentions zaffe zetwabadde nazo nga tugenda era atugabirire yesaala yange baagaliza programu ennungi tuyanziza nnyo awo nyini wenjagala otandikira njagala okuyozaayoza genda nkusayo ka sekendi nga nze omubaka parliament mu programu yaffe eno NTV TV ya ggwanga nsaba ababaka bannanga aba parliament ntegedde abasomesa bagenda kwekalakaasa nsaba ababaka ba parliament nga bwe twakozesa sipiidi eyaliwo okuyisa biruzi zino zonna why don't we think about these teachers abagenda okukola demonstration netubawa ssente kuba ssente zaabwe zaali zabasubizibwa. These teachers are patriots. Omusomesa okubanga asomesa omwana wo naye ng'owuwo atudde nga n'abamu tebalina ssente za rent tebalina ssente za survival. Ababaka ba parliament enkya waliwo state of nation address kyembasaba twekwate abasomesa baleme kwekalakaasa kubanga kye badimandinga is real. Sonyiwakuse omukama wange ensonga ezo zonna tugenda zoogerako mu programu eno olwaleero naye njagala tutandikire ku nsonga ya okulonda kwa Democratic Party. Ekisooka mwami Opiyo njagala kuyozayoza okuddamu okufuna ekifo ky'omwogezi w'ekibiina kino naye twagala tusigira kifaananyi ebigambo bingi ebyogeddwa okuva olwemwagenda embalala naddala kubavuganya ku kifo ky'omukulembeze w'ekibiina ekyo oba senkagale w'ekibiina kya Democratic Party. Waliwo ne candidate gwe mwatuka okusazaamu ng'amugamba talina bisaanyizo kyokka nga mu palamenti aliyo olwa kibiina kyammwe Richard Sebamala. Sooka otubuulire biki ebyaviirako Democratic Party okusalawo nti abamu kubavuganya ndowooza
tubaleke bali olwokuba nti mugamba tebalina bisaanyizo. Omuntu abadde mu kibiina kino nga mugamba taweza mu myaka 10 kyajja kityo kubanga mwamukwasa ne kadi y'ekibiina okubanga kwavuganyiza ku kifo ky'omubaka wa paalamenti. Okusookera ddala njagala okukwebaza kubanga otutta obudde amidist ebigambo ebyogerwa ebingi otutta obudde n'otuyita tunyonyole eggwanga ekituufu. Kakati bw'oba olaba buli game oba buli nteekateeka mubeeramu the do's and don'ts, mubeeramu ebyo ebikolebwa n'ebyo ebitalina kukolaki ebitalina kukolebwa. Ensonga z'ebyokulonda ffenna tukimanyi world over zibeera ne rules oba ebyo ebigobererwa ng'ekimu ku byo nti ba candidates oba abo abasuubira okwetaba mu kulonda okwo balina okuba nga batuukiriza ebisaanizo oba nga balina ebisaanizo byonna ebyetaagisa. Kakati ssemateeka waffe w'ekibiina kya Democratic Party ayogera mu chapter ey'omunaana ku kulonda kwa President General ebisaanizo by'omuntu abeera ayagala okwesimbawo ku kifo ky'obwa President General oba Vice President oba National Chairman ne Secretary General ebyebifo qualifications ezimu. Ssemateeka agamba nti omuntu alina kubanga abadde mu kibiina actively okumala ebbanga eritakka wansi w'emyaka 10 kubanga ssemateeka agamba at least 10 years kitegeeza myaka 10 n'okugenda waggulu ng'ali active participating. Etteeka lye limu ne ligamba nti kale wabanga talina myaka 10 n'okusukkawo abeere nga abadde member wa National Council. Now National Council erimu National Executive Committee ba members abatuula ku NEC, erimu the parliamentary group the National Council, erimu ne ba chairpersons ba districts yeyo National Council yaffe ya DP. So oli wabanga talina myaka 10 wakiri abeere n'emyaka 5 nga member wa National Council. Kakati Honorable Sebamala yali talina myaka 10 era yali talina myaka 5 nga member wa National Council wadde mubaka wa Parliament naye ebbanga lyabadde mu Parliament mu kibiina kya DP telinawera myaka 5. So ku level yali qualifying as a National Council member for 5 years. Ne wabeera alternative endala nti National Delegates Conference oba omuntu ayagala okwesimbawo asobola okuwandiikira Secretariat ng'asaba waiver oba okumugyako how do I say okumugyako requirement eyo nti tugibuuke tumwadmitinge naye ng'ekyo kirina kubeera mu buwandiike. Ekyo Honorable Sebamala teyakikola nakyo. So abakakiiko k'ebyokulonda at the time Secretariat baali tebalina alternative other than disqualifying him painfully, by the way, kubanga Honorable Sebamala yali gamba yalaga nnyo okwagala yalaga nnyo okwagala ekifo kino n'okwagala okuweereza ekibiina ku ddaala eryo. So fe abamu twalabanga unfortunately wadde nga kyali painful twalabanga oba oliawo senga twali tulina enkola oba engeri gye tusobola okubeera nga twalawinga oba tumukkiriza yeesimbewo twandibadde tukikola naye option zonna esatu teyazikola kyokka ate ffe nga tetusobola kukikola kubanga ssemateeka alikiriya. Ffe mu DP we are the custodians of the law, truth and justice.
kati nga tetwagala nnyo ate tumenye ssemateeka waffe ate gwe tukkiririzaamu. Basically that tewaliwo nsonga ndala yonna. Honorable Lutamaguzi, nga tonneegatta ku kibiina kya NUP mu parliament wayingirirayo ku tiketi ya DP. Njagala kutegeera olowooza ekibiina kino kitaddewo omwaganya okukkiriza bannakibiina okuvuganya Ssenkagale w'ekibiina aliko mu bwenkanya? Issue eriwo si ya Ssenkagale wa kibiina azipase, naye eri mu bannabyabufuzi abasinga mu opposition nga ne DP mweri. Ebyobufuzi kati mulimu. It is a do or die. Era omawo ne wekyali badde kyetaagisa kasaale yabadde akakuba mu biro ebyo ekyabadde embalala. Obuzibu bwe tulina kati nga ffe twetegereza abantu abasinga naddala abasajja bano bamwogera luzungu, bamufuuweeta luzungu, bakotogedde nnyo eggwanga lino, omungereza abayita ba elites. Era baleese confusion nene nnyo mu population. Wakati tokyayawula bikolebwa abantu basoma na bataasoma. Bwe walisuubidde nti balina ekigendererwa okununula eggwanga lino, lyagadde namulaba nga akutte DP agitutte mu kikapu agende wa genocide. Ne basooka balwanira awo obadde ogenze ekkolayo ki? Lyagadde is the same person. Era ye yaleeta ebyobufuzi ebya new normal mu kyasa kino nti osobola okuba minisita wa gavumenti gy'ovuganya. N'atandika okujja n'ayogera. So twalibadde tetuboogerako abo kubanga they are no longer so relevant in current politics, kubanga budda onoyogera nga kati ku President Mao, Honorable Mao, mu politics aliwo kati ow'enkyukakyuka. Mu Lungereza tumuyita minor. Takyalina kyasobola kuteekawo besides okuba nti naye ali ku regime, naye waliwo yeekwatidde nga boolaba enzirugaze bwe yeekwata ku muvakedo naye esobola okufuna ku mazzi genywa okusurvivinga, kubanga bw'oba tunuulya process zaabwe ze babadde bayitamu ezo zabadde expected. Tosobola kugenda mu geemu ya musajja gyetegekedde eri munda omukubira era batsebamala babadde bazira kubanga ekisooka Mao alina state machinery. Era walabe walinga polisi nkambwemukko for the first time when nalabye ku polisi ngerwanirira kya president opposition okuba nti twabeerawo muzannyo. Ekyokubiri beyabadde azannya nabo sebamala. They are known professional political dealers. Dealing with these political dealers ababaddewo for not just 5 years is not easy. Era bakusoma ne bakumanya ne baga wano tuzanya wanene mpiki bogiteeka wano neegira n'ogiteeka wali eri. So tewabaddewo kipya kiri awo nze kye nalabye unexpectinze Mao okuwangula kubanga ekibiina kya DP kibuli wano mu nkwawa tasobola kukita. Ate kati alina state machinery wano kati bwekuba kukumba ffe mu Luganda twogera abuukula nabuuza onookola kyafutalo. Kati n'ekyokubiri kasita politics gufuuse omulimu, tozanyira ku mulimu gwawe wakikuba akabazinga yegundi eriwo slogan eriwo mu parties, kubanga kati ngeezo twalibadde tusuubira ng'okulonda weekuli tetuganye zino zonna gimmicks ze baataddewo nti ono yajja twateekawo bwe biti abadde abimanyi emitendera sebamala ne groups. Naye ate ekikulu oteekawo kye tuyita kwegamba leniency eri banno bootambula nabo mu kibiina. Naye kakati politics bwafuuka ow'okufa n'okuwona buli omu anoonya avenue gya survivinga, ebyo biri obvious. Nze era njagala kwebaza nnyo abantu abakyalina mu nsa, bannabyabufuzi be tulina abasinga naddala abaasomako abo boolaba ne boogera oluzungu ne balugereramu ebikokyo bingi, abasinga tebakyalina nsa. Era bw'ayimirirawo wali eri ng'otandika okugamba alwakuba nti nno nti emmeeme zikweka bingi ng'ebisenge, this one shouldn't stand. Naye ffe kye tusinga okwagala mu budde buno tetuba tunuulira nti DP oba DP
kubanga tuli mu biseera bya anake ng'omusajja omu afuga eggwanga mwami Museveni akuluyetingawo dynasty ye atandise kubanga Museveni yayogeranga by 2020 so tewajja kubeerawo opposition, by 2020 and so tewajja kubeerawo opposition. Naye nga ffe tubuuza nti omusajja ono asinziira ku ki? Kati tugenze tulaba engeri gy'ajja ati akola divide and rule tebeera eno naye ne munda mu political parties. Naye eventually ng'era ekibiina political parties zisurvivinga ne bwe zisigalamu abantu abataano, ffe kye twongera okubasabira naddala ffe banankyukakyuka, let them be straightforward. Naye bw'obeera straightforward naddala ng'oli mwogezi w'ekira nsaasira ono muto wange omwogezi w'ekibiina okwogerera abo baddiiraazi abo oteekwa okuba oli musajja w'amaanyi n'ebigambo okulaba nti wano obikwatangamu kubanga ojja kuba oliawo asaladde eno, ojja kuba oliawo kakati enkya y'omu ku bagenda okutuula wali ku front line abakulu betuvuganye nabo abasibye abantu batu. Naye tekyembeebazaako sinabayo Museveni bw'asiba ba DP kyo nkibeebazaako nti osanga balwaniridde bamemba benaakalaba abali mu nkomyo beba NUP majorly bakola ebitundu 95% and a smaller few of FDC especially leaders baabwe nga Dr. Kizza Besigye naye abalala. Honorable tuyanze nnyo ku nsonga eyo. Ekiro kya leero tubadde tusuubira okubeera ne Honorable Richard Ssebamala okwongera okusigira ekifaananyi ku bice byamulemesa okwesimbawo mu tabamiruke yabadde naye omwogezi w'ekibiina akikugambye kiriyale n'abikusomere ebyamulemesa okwesimbawo kati naye alina okumanya nga Honorable Ssebamala. Twandyagadde okukiwulira okuva gyali naye aba oliawo obudde bwe bunaaba busobozesa asobola otwegattako. Kakati mwami Opiyo balumiriza ekibiina kyammwe okuva ndowooza mwavaayo ne mulangirira nti mwegasse waliwo enkolagana wakati wammwe n'ekibiina kya NRM naddala President Museveni ku ngeri gye wayinza okubeerawo enkyusakyusa mu buyinza. Abantu bakitunuulidde nga abakwata ekibiina kya DP kyonna ne mukitwala mu NRM. Ekisooka kye njagala otegeera buzibu ki omuntu bw'ayinza ossanga okuba nti ekibiina naddala ekiri ku ludda oluvuganya lwaki tekyandikolaganye n'ekibiina ekiri mu buyinza saako ne President w'eggwanga? Okusookera ddala ogambye nti abantu balowooza nti ekibiina bwe kyafuna enkolagana ne NRM nti kyatundibwa. Njagala nkubuuza ekibuuzo Mwami Juma Kiria ne bannaffe abatulaba bye mwabadde mulaba embalala n'okubeera nti ne kakati tuli ku tokoshi eno nga twogera ku DP eyo gye twogerako eyabadde embalala erabibwanga eyatundibwa oba nedda. That's one. Besides ebibiina by'obufuzi tebabitunda nga atunda ebinyeewa. Tosobola genda mu supermarket n'ogula ekibiina ky'ebyobufuzi ng'agula ebinyeewa. In fact mwe bannamawulire the Fourth Estate mulina okuyamba abantu baffe kubanga obuvunaanyizibwa mubulina okubeera nga mugaidinga abantu. Kati ekibuuzo ekyo mbadde sikikusuubira na kukimbuuza ku media. Ekibiina mwakitunda guide people. Amateeka weegali agafuga eggwanga agafuga ebibiina by'obufuzi. So guide them, tell them nti tewaliwo kibiina kisobola kutundibwa nga atunda ebinyeewa oba atunda kasooli ku kkubo. No, that's not there. Wabula ekiriwo ate nga nsaasira abatakitegeera kubanga kipya era Honorable Tamaguza akyogeddeko it's the new normal kubanga tekibeerangawokko nti omukulembeze oba ekibiina kisobola okugenda mu nkolagana n'ekibiina ekirala. Njogera wano mu Uganda formally tekibeerangawokko nti waliwo agreement nti ekibiina kino kikolagane n'ekibiina gundi ekiri mu gavumenti ku bintu ebimu bye bakkaanyaako ebyo bye batakkaanyaako babeere nga baawukana. That is it.
kakati njagala tutunulire genesis oba tutunulire ensonga lwaki Democratic Party twagenda mu nteeseganya eno. Ffe tukimanyi bulungi ate nga gano ge mazima nti obukulembeze mu ggwanga okusinziira ku mbeera eriwo tebusobola kukyuka nga buyita mu kalulu, era abo abalowooza nti bajja kgenda mu kalulu obukulembeze mu ggwanga bukyuke, you are just jokers. This is the hard truth. Ne Honorable Tamaguzi naye yakyogerako alowooza nti asobola okujjako President Museveni ng'ayita mu kalulu is the celebrated fool of the 21st century. Ensonga zino muze muzogerako ffe nga tulowooza nti okukyusa obukulembeze bugenda kuyita mu nteeseganya. Endagaano eno gye mwakolayo mwagiwa obudde. So of course ffe tulowooza nti enteekateeka oba idea ekirowoozo ekyokukolagana ekyokwogerezeganya it is a good idea per se. Weewaawo wayinza okuba nga waliwo ebitatuuse bulungi bye tulowooza nti byandibadde bikolebwako, naye ezo nsonga za munda ffe kennyini parties eziri mu cooperation eno zisobola okikolako and we are working on that. So bw'oŋŋamba nti nkunnyonnyola oba nnyonnyola abantu obuzibu obuli mu nkolagana y'ekibiina ekiri ku ludda olwabula gavumenti n'ekibiina ekiri mu gavumenti, nze ng'omuntu ndowooza nti by and large ng'ovudde ku challenges ezijja zibeerawo because tudiringana buyinza. So abali mu government yes babasembeza naye nga babasembeza sparing, babasembeza nga bamanyi gamba babasembeza babekengera kyokka nammwe abali nammwe bebasembeza nammwe mulina okubanga musembera naye nga nammwe mukola ki mwekengera. So nze ndowooza nti by and large okubeera nga twesigangana kyekisingira ddala obukulu, ate okubeera nga twesigangana that is the biggest challenge that we could face. But I don't see any problem. Siraba buzibu bwonna bibiina webanga bitudde wansi nga DP we yatuula ne NRM egamba nti katukanye ku nsonga zino eziruma bannayuganda wabula ku nsonga ezijigiriza bannayuganda ffe tugenda kuvaayo tuvumirire tugambe nti nedda wano sino si kyandikoleddwa wano kino si kyandikoleddwa saako n'okupulaningira eggwanga obukulembeze bukyuka butya nga tewali kuyiwa musaayi. That is the gist. Honorable Tamaguzi, bwe enkolagana eno wakati wa NRM ne DP we yatandikira wali mu kibiina ekyo simanyi oba wafuna ku mawulire oba wategeezebwako enkolagana eno egenda kubeerawo naye kyenjagala okutegeera bw'oba wamanyako temwewa budde ebintu enteekateeka zino ze mwalina okukyusaganya okukyusa obukulembeze ebigendererwa byammwe temwewa budde ddiirwe birina kutuukibwako. Kati enkolagana eriwo wakati w'ekibiina kya DP ne NRM eri personal. It's not about members of DP. Era bw'obuuza President Mao nti watuuzaawa olukiiko lwa DP ne lukugamba ogende wa Museveni mukolagane, kubanga naawe okimanyi nti amata n'omunnyo tebikolagana, ekimu ku kyo kisurvivinga. Era oiro n'amazzi ne bw'otabula otya oiro n'amazzi tebisobola kumikisinga. Kati ekyo Mao kyagezaako kuleetera new science nti oil and water can mix, which is totally impossible. Kati obuzibu obuliwo mu ggwanga kye nakugambye Juma bwe bannabyabufuzi abafudde omulimu ogw'okukola deals mu politics. It's very hard to deal with them. Kubanga bw'otunuulira bamemba ba DP abasinga n'obabuuza nti mukama wamwe bwe yali ayingira yasooka kubeebuuzaako era mwamanyaako ku byali mu ndagaano. Kubanga ffe tukimanyi nti Museveni tayagalangako ku kibiina kya byafuzi kimuvuganya seriously, mark that word seriously. Era kyova olaba olwaleero agezezzaako okulaba ebibiina bino byonna ebivuganya nga NUP
ngolaba abaana baabwe bonna ne boosuubira nti abaana abatalina musango bonna abaggalidde ebitebe byabwe byonna bijjuzaako amagye abakulembeze babuna yabateekako ga kamera agabagira so newakubadde opia ayinza okuba teyaliyo mu nkiiko olwo naye olw'okwogerera ekibiina era nze gwomu benooze ku bazira b'omwaka guno okwogerera baddiira abo abakwata ekibiina ne bagenda wali bo issue yabwe is money. Problem y'abana abasajja is only money, a survival. They don't care about buyinza bukyuka oba abantu babonabona kubanga ne bo babuuza nti bo bagiyita memorandum of understanding gye bakola ne Mwami Museveni ng'omuntu n'omubabuuza nti ebyo mulimu amakubo mulimu amalwaliro mulimu obugagga bw'eggwanga abasajja abakakundi akatono nnyo bwe beegabidde abooluganda abakone ab'emikwano nti buli kyotunulako kirina kuba kyabo oba si kyabwe bakukikugyako kakati n'obabuuza nti what about your members mwe bali bamemba boogerako kyo ogenda okulaba nti endagaano ezo is about individuals banaabeerawo batya era buli webatuula ng'omukulu oli bamusisinkanye kubanga sisuubira mu budde buno gwe Mao ng'ova mu kitundu kyewamwe mu Northern Uganda abasajja gye bazze ne batwala ettaka lyonna abaddira bazadde bo n'abantu bo bonna ne babakuumira mu ntalo basobole okubeera eyo gye baafiira kati bakuumyeyo bano batwale ettaka lyammwe abaavuwazizza abantu bamwe to the extent nti nabo baavu nnyo nnyo people Northern Uganda are very poor just like people in other regions of the country sinnalabawo kirungi kye wateeka mu ndagaano ezo kikuyingize NRM maybe nti munyunomu okulya kukwerabiza abantu bo okulya ne kukwerabiza bamemba b'ekibiina okulya ne kukwerabiza kubanga nze okwawukanako n'abakulembeze abalala I met Mao at Parliament, Honorable Mao gankyali memba wa DP ne mubuuza are you serious okuba nti Museveni ebintu bino byonna byakoze bannayuganda okuba nti bannayuganda abasuffocating in all sectors nti omuntu ne bw'aba alwadde nabwabeera part of them mulina kumusondera okumujjanjaba okusuffocatinga bannayuganda mu mbeera eyo nti okulaba nti gwawakanya naye amuyita enemy either akukeepingira mukomera oba olina kufa ndagaawo amasanyalaze gye wagajja agakuyingiza NRM kuba amasanyalaze ge gakuyingiza tulaga amasanyalaze gye wagajja agakuyingiza NRM but obviously nga bomanyi nti bannabyafuzi baffe naddala bano abalowooza okulya mmere ya leero he had to give me the answer nti no ye yayingidde okukola endagaano ng'era opia ow'omulidde agamba mbutize new normal zibeera sometimes new normal ezikolebwa bannabyabufuzi mulina okuzyegendereza ennyo the reason why Museveni sometimes agamba abantu nti Uganda etandise okumuwoomera it's because of these politicians. They are seasonal. Era nze namugamba nti obadde MP 2 terms, obadde chairman wa district 2 terms, myaka 10. Sente z'ekibiina kya DP zino simanyi iPod yani bozitematema eyo n'omanya kiki zinalaga. Era sitiru okyanoonya okulaba nga weekukuutiriza ku gavumenti ene tukabya amaziga nga newaffe gye yaveeruweera omuntu okulaba olwaleero ng'owagira NRM akuteekako equivalence y'omuwagize wa setaani gwe ng'ojjawo amaanyi ago agagenda naye nga maliza sebo tetumulenya political decisions ezikolebwa abantu se choice osanga waliwo ye kye bamugamba ekyomunda nga yakibuulirako bammemba be n'agamba nti okusinziira ku ndagaano eno gye tukoze kubanga bo kye batera okwekwasa bwe baagala peaceful transition era twamugamba gwe ng'eyasoma amateeka ne bano banna abakwetolodde bamufuuwe tanzungu bano manyi obukundi bw'abasajja aboogera oluzungu bano kye bakoze eggwanga lino twamugamba nti sebo Sseruganda gwe mukutegeerako ng'olaba Museveni akuutiza ssemateeka w'eggwanga ng'aggyeewo all avenues zonna eza peaceful transition. Do you expect Museveni okulivinga power nga yavaayo n'atandika n'okukulaga nti without him it is either supposed to be a member of his family alina okufuga eggwanga lino ng'olaba ne mutabani wa mutembeeta wali eri directly gwe n'ogamba nti gwe nga a former member of parliament a president of a party
nti ogenda kugenda wali omuconvincing nga already he made himself a life president indirectly, nti ogenda kutuuka wali eri ku mmeeza, kubanga singa we yayita n'ayita nti ab'ebibiina ebirala abayise ne babeeramu mu memorandum eyo, n'ayita ba stakeholders n'abateeka mu memorandum ezo ne bakkiriziganyamu ne bagamba yes, we members of all political parties in this country ne ba religious leaders ne opinion leaders twagala kusinkana omukulu ono tumugambe oganye okusoma ku byali eruwero byewalekayo era ogenda kutuuzayo mu chaos, kubanga believe it or not Museveni has to go. Believe it or not, he has to go. Kati question yaffe bano gye baali baagala okuadressinga Honorable Norbert Mao bo kye baali babba obwongo n'obukundikundi obulala bo balina capacity econvincinga Museveni okuteekawo transition nga tewali kuyiwa musaayi naye ng'akeera ku makya n'akola ki n'agira naye ate opia akugambye opio Honorable Member of Parliament to be a palisa yakugambye nti naffe twelimba feka okulowoozesa nti Museveni asobola okuva mu buyinza with just maliriza with just akalulu. Teacher wange wa primary nasomera Kitebidde and boarding primary school ne malirayo mu 1994 eryawo wankulukuku yansomesa the word impossible only exists in the mind of a fool. Everything is possible. Era yensonga lwaki sebo mukama wange Honorable Member of Parliament to be opio tugamba Museveni nti bulijjo obadde ozanya oteekawo akalulu n'okazanya ne bakakulangirira ne batandika n'okulangirira results singa internet teriiko ne tubuuza media n'ababadde bakulangirira nti bibadde bivaawa. Kati ku mulundi guno tumaze okutegeera tactics zo tukugamba tuyingire mu kalulu oba kiro oba misana oba okatadde mu kibira oba okatadde mu makati ga oceani oba okatadde wali goonya wonna tugenda kukulumba mu kalulu ako. Results ezinaavaayo tujja kukkiriziganya nazo ku ango zaffe ezinaaba zirise. Tetusobola kulekaawo tugambe kubanga opio lwaki mugamba y'omu ku bavubuka be baali bataddemu omutima kubanga bano abasajja bakuteekamu weekyawo ogambe ye waaki nnonda nga bwe beekyayisiza abantu abasinga. Please tulina okugenda mu naawe mu kalulu kayingiremu tube nga tuli satisfied nti Museveni is not a god. Museveni has blood like me, his groups have blood like me. The only difference ekigendo twawula ke kalulu mwabadde mbalala Honorable Mao mu kwogera kwe yagambye nti kyekiseera abantu ababuze okuva mu DP okubaza ewaka. Naye embeera eri mu bibiina by'obufuzi naddala ebiri ku ludda oluvuganya saawa zino kaweefu baaliwo wakulaba butya bwe bayinza okukolagana okutuukiriza ebigendererwa byabwe naddala mu by'obufuzi butya bwe batuuka mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Naye ebigambo by'omweyogerera ng'abali ku ludda oluvuganya olowooza waliwo omukisa gwonna ogw'okukolera awamu okutuukiriza ebigendererwa byammwe naddala eby'obufuzi? Okusookera ddala mbadde nsaba onzikirize nkolemuko ka clarification katini nnyo kubanga mukulu wange Honorable Tamaguzi alina ensonga z'abayizi ate nga nkulu nnyo deni nzire ku ekyo. Kansookere ku statement omusomesa w'ekitebi gye yamugamba nti the word impossible only exists in the mind of a fool. Yali mutuufu. Era ensonga lwaki ffe naffe twatekinga layini yaffe eya dialogue tugezeeko kubanga actually naffe twali tukikkiriza the word impossible only exists in the mind of a fool. Kati naffe netukola ki netulumba. So ndowooza nti kibeera si kyabwenkanya okunenya strategy yaiso. Scrutinize it and criticize it naye ate togivumirira. Ensonga endala gye mbadde njagala okwogerako nti Honorable Norbert Mao yagenda mu NRM. Honorable Tamaguzi okimanyi bulungi nti waliwo enjawulo wakati wa NRM ekibiina ne government. Honorable Norbert Mao ali mu government. Kakati enjawulo eriwo nti singa yagenda mu kibiina kya NRM definitely yandibadde aluzinga owa membership mu kibiina kya DP because that is the law. Constitution yaffe bwate wegamba. Naye asavinga mu government
kati government ina arms esatu waliwo judiciary executive ne parliament kakati ono honorable Tamaguzi ekyenjawulo kyalina ne honorable Norbert Mao nti ye ali mu parliament honorable Norbert Mao ali mu executive oba cabinet naye nga bonna bali mu government bonna basavinga mu government ye NRM ekyo kyembadde njagala omwogezi w'ekibiina ki DP kansooke nkusala ekirimi tuve mu kuwummula ensonga gye nkubuuziza gye tugenda okutandikirako katukutwaleko mu kuwummula katono nnyo opiya ajja kujja atulambulira ensonga lwaki ebibiina by'obufuzi mu kiseera kino